kituufu ddala kubanga ndi akakasa okusembayo ne bwaba musiraamu mpya muffe tewali atakimanyanga nti bida akibi. Era omugezi bwakola kasitama nti ebida atuuka misinde ng'oli omubaka gwe yayogerako yatugamba nti fir min almajdumi firaraka min al asadi, dduka ow'ebigenge nga dduka empologoma. Bannange omubaka asomesa kubanga sooka olabe kiki yali atutendeka kudduka bulwadde nga tebunnakwata. Nkole ntya? Gamba dduka ate omala okukwata guma Allah aleese ng'odduka obanga weekola ono omugenyi yakukyalidde benjeera niyandetidde senyiga nedda kyokikola empeera z'obulwadde bizijja kusoba tebunnakwata ate bukwata abuyina dduka era oli wa ddembe okukola otya omugaana okuyingira n'ensonga n'ogimuwa tuli okolola nnyo. Toyingira ojja kunsiiga ekifuba awo obeerako bwino ki fir min almajdumi, dduka ow'ebigenge firaraka min al asadi, nga dduka empologoma. Kiki etwogerako eddalasa yaffe olwaleero? Nsaba Allah akkirize esonge ku nsonga emu. Nsonga kyeyo bidaa kyeki? Lwaki negombe gye tebatusongako? Anti munnange wulira, Awarabu balina ekigambo ekigamba nti aljahlu, obutamanya ra'su kulli khati'a, yensibuko ya buli ensobi. Teri atamanyi buli wa bida. Ekinneewuunyisa ne bannabida abennyini awola abasazi b'ebiremu bamugoyesa bennyini, abasomi ba mawulidya, abasomi ba bayibuli. Waakiri omufuma embizi nga tomuyise munnabida, kambe eyanjulire nange bwentyo. Waakiri nfuma embizi naye tompitanga munnabida kinkyankalanya kinzijako waya kubanga kyonkisoleka tokimanyi. Mu hadithi omubaka yakyogerako atya, ate olira Imam Muslim agiina nekitegeeza nti entuufu nnyo. Yakyogerako atya kyetwogerako olwaleero, yatugamba nti walaana Allahu, era Allah yakolimira man oyo yenna awa muhditha, ayamba ku munnabida. Abagezi ne bayigawo ki? Bw'abanga bw'abanga ayambako mukolimire ate kutya kino kinabbidaso awo batubeera bina ndyolyoka bbuli okubiro ki ekintu ekinene bwe kityo nowangala ku nsigo oli mukolimire, anta mal'unu, oli mukolimire. Sinze kulumiriza nabbi wa Allah bwe yatugamba walaana Allahu, era Allah yakolimira man oyo yenna awa muhditha, ayamba ku munnabida. Bw'abanga ayambako mukolimire ate kutya
ayambako atya mu kalaazi zonna. Kakube muwa muzindaalo nga bwe tuli mu ddalasa wano. Kisoboka ng'atambuza puroguramu ali ku muzindaalo MC nga musajja musanafu aba ali awo obbiiwe n'ayingira. Aye naawe bamanyi batera kuba bagagga pakingi emotoka bweti wali motoka ngulumivu bweti ekanzu ekola bweti simanyi kitegeera ng'anyirira okukamala efeesi eringa yabapita akalaga k'ebirifu aga engoye eziringa gomesi. Kakati bambi MC najjukira omukwano gwe balina mu ssomero koye sekatusanyisa kulaba jangu obeko kyesomesa oyamba ku munnabida n'omwana omuzindaalo yogera ku MC eyo mwogereko mpulire tomutya muyamba mubuulire nti oli mukolimire. Lwaki oyambye ku munnabida? Imaamu Nawawi rahimahullah yatunga ekitabo kiyitibwa Riyadu Salihin. Mu kitabo ekyo yateekamu omulyango waddeewunyisa yagamba nti baabu nahi an mukhatabati lfasidi bisayidi. Omwita obuyisi mukama wange kiri haramu. Ate kutemu omuzindaalo omuntu wange obiwa omusomesa wange otuwanira ki? Kiki etwogerako? Bidaa kyeki? Lwaki kyetaagisa? Anti kisoboka nga ne munnabida yennyini bambi nga takimanyi ndi munnabida olaba babitegeera mu kabuli. Mutukola bubi abatiitiibya bannabida kubanga mu kifo kyayitegedde ekizibu kyakola ettawuba olaba omutiitiibya umwamwa ne programu ku rediyo munnabida yasomesa ku rediyo asomesa abasiraamu faqidu shay'i la ya'tihi nekino ekigambo kyamawarabu batugamba ti atalina kintu takigaba, atalina kintu takigaba. Abasiraamu baagala kusoma ki? Huda. Baagala kusoma huda bulungamu ki? Wa khayra alhadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baagala huda. Kati oletedde munnabida talina huda agenda tuwaki? Kyetwagala takiyina. Olwokuba mugagga ndoza basasula ku zirediyo zibawulya nyuguzeyo dibasomesa nokati azikusomesa kyoma nsazibwa ebirimu mukozesa asomesani munna bayibuli musomi wa bayibuli kulebe gwa Qur'an gobadde programu ku rediyo oba oli awo simanyi biri ku muzikiti guno basira maze kusaala jjuma baze kuwulira kutuba olaba basanga kyemwa mukozesa ali ku kituuki. Wulira bidaa kyeki? Gwe musomo gwa leero. Ekibuuzo lwaki? Liyahlika man halaka an bayyina. Omuddu bukeere nkya azikirire kennyini ng'akimanyi nti ndi mu kuzikirira. We Yahya n'akola tawuba agikole an bayyina. Bannange nga tetunnafa tukole tawuba kuki? Suulira bidaa yonna
kakabe kaladi kubanga nze simanyi bwino avumirira bida asosolamu. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها فما رعوها حق رعايتها. قل يا قرآن في سورة الحديد. ورهبانية ابتدعوها فما رعوها حق رعايتها وآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ورهبانية ابتدعوها enesweti mahadithi Allah aliyegera kubashi yali ayogera ku bantu ba Nabbi Isa. Eno aya eragashi nga boolaba nti olwalero abasiraamu ba mirundi ebiri, abasalafu ne bannabbidaa munnange bekyali okubidda nedda ne mu bantu ba Isa alayhi salaam baali bagoberezi ba gamba bannabbi Isa nekiteeza nti ekitabo kyabwe siwulira Injili nga Zaburi se Allah atuwa lwaki mukagudde mwenna abasina bagenda Allah yatuwa Qur'an. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. kakati mbuuza singa bakubuuza nti ffe Allah yatuwaaki olina gamba nti Qur'an nga gwomaakinga omuwa obubonero bumeka siwulira bane twase kusoma mumbuli gwomaakinga kati omuwa bumeka nze simuwadde siwo ayagala tubuuza wallahi siri mulwali bwobanga bulijjo kyolowooza nomala osomesa abantu bwotyo ffe Allah yatuwaaki nogamba Qur'an yagala tubuuza oyagala twala mu bidaati. Basaza bannanga bitibwa tukanyiza nga bannabbi Isa Allah yabawa Injili nga gye balina okutambulirako kagere hadwa alqudda bilqudda. kati ffe Allah yatuwa abasazeewo bakagudde kakati bane mpulira baraka mafuta kati ensomesa eyo gyeri sigamba nti mbajala bagezesa wabula kati jasi nempaka yakikoyesanga nnyo uli muhadithi emu yali alina nabbi waffe kyagala okusomesa abasaaze ng'atandika nekibuuzo mu ahadithi ezimu nga muhadithi emu yababuuza nti atadiruna mani lmuflisi lwaki kale eno mu bukodyo bw'okusomesa tekiyita atashwiku mu luzungu bakiyita batyo
kati to attract people's view. Muzungu bakyogera batesa kaka sekitegedde kati omuntu olina kyagala omusomese n'osooka mubuuza ng'oyagala kale osika obwongo bwe bubeere open busobole okubira kino kyogenda omuwa. Brainstorming. Yakati ulira yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. Nabi Allah go yatuwa yamugamba tusomesa Qur'an na hadith. Nekisaiza ndife Allah yatuwaki Surira ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Sakoolire mu hadisi Abubakar akyatulira ddala yatugamba taraktu fiikum amrayni. Tuli ku musomo ky'olwaleero mu mbeera eno nga tuli mu kwerekera kwa Ramadani yekkirira. Olaba Ramadani gwako nga tokoze tawuba ku kibira agundi. Lwaki tokimanyi nti bulijjo bid'a? Nange ningamba katufune ku musomo guno bid'a kyeki nga sina kyanukula teryasobola kulwanyisa bid'a okujjako nga yekutte ku bibiri Qur'ani na hadithi. Sinza mbikulumiriza ombaka yatugamba nti taraktu fiikum amrayni, mbalekedde bibiri. Nabyogera yagamba nti kitaaba Allahi, mbalekedde Qur'an wa sunnati na hadith. Yabyogerako ki? Yatugamba nti lan tadillu, lan tadillu, temujja kubula ma tamassaktum bihima, ebbanga lye munaamalanga mubyekutteko. Yafa kituufu. Yatuleka mu bbanga nedda. Yatulekera ki? Kubanga olwaleero waliwo n'abasaazi abasiibi abakyatijja n'amadhahabu. Omusomera bwino ng'alikkiriya nagamba anti fe tuli Abu Hanifa, zakatul fitri fetuwa ssente, bweyagala owa ssente bweyagala owa mmere, naye nga tebigawo by'empaka bwebiri birikkiriya nga bigamba mmere. Ogenda kusoma hadithi kyeraga nti ompaka tulekera madhahabu. Bwe byatuuka ne waffe e Uganda ne kujja bagira omusiraamu asala ebirevu kyere. Lwaki? Anti yo w'ekibuli. Era omusomesa ku bwino ng'agamba nti first of all nzisini nakasera eriwo ekibuli. Era Isaya kibuli mpozi wange kibuli nawandike nzijeka akajanja naye ng'omulaga bya Qur'an na hadithi nogamba sa kati bida aziwana zitya nga tetumanyira mpaka kiyatulekera. Ulira warahbaniyatan ibtada'uha fama ra'awha
حق رعايتها. olaba Allah bwatusomesa mu bibinja ebyatusooka mu bibiina ebyatusooka naye abasiraamu bali ba mirundi ebiri nga mulimu abasalafu ne bannabbidaa. Kati mu surati Hadidi nanyini nsi yamentioninga ku bidaa eyali mu bagoberezi ba Nabbi Isa. ثم قفينا على آثارهم بعيسى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. الله واجساتنا جنا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. kati abantu ba Isa Allah mukubagaliza ejjana yakwata ekitabo ekiyitibwa Injiri n'akikwasa Nabbi Isa nga kyebalina okulungamirako. Omanyi kye baakola? Allah yatugamba nti warahbaniya niwe batu wabaki olekawo otya ebiriko bwino ayina jangu ogalangatana ne gamawoledi simanya zikirikala yimwe simanya dawa za bayibuli nawole Nabbi nojangu ogalangatana naganagana kalisimanga kusalabireko. Allah yatwawula feesi zaffe abakyala n'abamabeere fena tubabirevu oyagala muwabula walagala feesi zaffe naffe zirengeza abakyala. Nze nkakasa abakyala balungi naye seegomba feesi zaabwe nze njagala eno nze sirina budoma buntusa kuwabula Allah waba empulira ndi mumativu okubanga eyange erimu ekirevu ate yamadamu nesokola amaka bwe gatambula naye amaka gabannabbidaa feesi ey'amadamu yeyahaji nosokola bakavuyo kati abaana babawula kati olira kati bano babanu Israeli bidaa yaabwe yali ku mawoledi na ddawa za bayibuli tebali bazikirikale mawoledi tebagawulirako nakino kisoboka bayi tebasalabireko nga nengoyeza n'ensira naye kibidio manyi kyebaleeta Allah yakyogera yaga nti warahbaniya newe wali mwana muto wabiwulirako nti oyo faaza oyo sisita tebibangayo mu kitabo kyabwe Allah kyeyabawa ekiyitibwa Injiri. Sigamba bayibuli tonsiriwaza ngamba tekiriimu temuli rahabaniya temuli busosoloti temuli bufaza na busisita. Nabi wa Allah Isa alayhi salam yatuuka kuva mu nsi nga tabasomeseza ku bya bufaza na busisita. Kati byavaawa nanyinisi atubuulira atuga nti ibitadauha ogwo bidaa bye bakuteeka mu ddiini ya Allah. Uli Allah bwe yatuga nti fama raauha haqqa riayatiha, tebasobola kuguuma nga bona bannabbidaa abaleero ajja atembeeta kibidaa kye tayimu etuuka ne kidiba. Bw'oba wakanageze kaffe seekomu yamusimba munnabbidaa ekibuuzo ne ngamba kyamulakira era aba mugezi yakola tawuba yamusanga amunenya bakolera okugundi okwo ku Facebook waliwo kujja ekisomerako kwali nga alkitabu wa sunna ne ihdina sirata almustaqim.
kati asanga munabbida ono seka musalafu ali ku Islam original tambya Quran na hadith kutegerea abasahaba kati munabbida amusanga amuganga tewajja kudwa ya makomyana kisategera bali baluganda nozabaganda oba egwa ali atata wa abusategera naye nga amunenya nga tewajja kudwa ya makomyana seka mugamba temwaka olira yamugamba muleke nammwe kuyasa tumwomwenda temwapita eyasa tumwomusanvu eyabiri mu ebbiri kubola kikati kati mupita kuya kati kinabida wajanula kiti ulira warahbaniyatan ibtada'uha kati bali batekamu kibida ajabu faza nabu sisita nanyinisi atugamba fama ra'awha haqqa ri'ayatiha nete basobola kime teyininga lwaki nabo bakimanyi tebakisobola Allah yatonda omuntu ye yamutonda omumanyi tayimweyina watuuka nga alina kuwasa alina kufumbirwa ne bwabuzabuza atya era omu ku balondoola ensonga yatuuka okufulumya sitatimenti eno naye negigula nga yagamba nti ebisiyaga byatandikira mu bigo ebisiyaga bakukuta ne bakukuta mukukuta ki ani abatumaga kanya ani abatumaga bid'a bo bid'a chechi Sheikh Isa Muyanda Saka Isa bado maenda bibu soko je wala Sheikh Isa Allahu akbar mudarasa ya magabo ya man ndio bado ngeenda wao Ibn Sheikh Isa Muyanda wala kama mmanyo kunsi yumukaseka betino mu university ikale baraka mafi kije kimade twongerako wewakoza nga bid'a achechi nalabye nange nga nyiza okulekanira obwerere nga abasiraamu tebamanyi omubaka yatulekera ki bagamba omubaka yagamba neokusomera aya neokola hadithi kiseka gundi yatugamba ebbanga lyomaze mu busiraamu toyabula nabbi naseeka kubanga nagwa ku fatawa z'abamanyi abanene abasooka mu 17 nga bawagira mawulidi nengamba abamawulidi babala bazigwako zimu nga mulimu ne Imaamu Nawawi, Imaamu Ibn Hajar, Imaamu Ibn Taymiyyah, Imaamu Al-Bahuti, Imaamu Ibn Kathir, jibal fil ilm. Nete manya taserera awo baserera. Nemo nabida anakwa kufatwa hiyo. Ya kujira anabanga kulaza aya. Anabanga kulaza hadithi. Bida achechi ngatuna kitu kabo. Uli amanyi watu omusenji guno. Batu kama tilawula sunna lama fahima kitabu. Laula sunna lama fahima kitabu. Singa si hadithi. Quran tekisora jitikira. Nishitegeeza kyekaire lumiriza kino nti ffe Allah nabbi waffe gwe yatusindikira yatulekera bibiri Quran na hadithi. Kubanga hadithi zezituyambako okutegeera Qur'ani kitegere kyegamba kyetegeeza kyegamba kyentegeeza kubanga teri munabida gwosaba bujulizi natayeta aya etabu erida
etakolera alete hadith befitingamu mtegeere jalisi Umar bin Khattab yatugamba kale man jadalakum bil kitabi fajadiluhum bis sunnah oli abaletera aya mumukubise hadith kati nga abamawuledi mubasawo julizi nga baleeta nga bagamba Allah yagamba inna Allaha malaikata yusalluna ala nabi kati ngomubuuza eyo aya kuyakakuti yagitegeera yasoma ku mawuledi yigalirido oli yagabula mereki baki abaaliwo omulyango gwa kiyamugino yasoma guluwa ani yasoma ogwaggulawo nyebakuba matalishi khalifa yalishi kwegamba kanatuuka okufa ngeno aya tagitadde mu nkola tagitegedde kati gwekitegeera lawula sunna singa si hadithi lama fuhima alkitabu tebaitegedde qur'ani kati munabbidaa lwatayetanga aya nalooza nti olwaleese obujulizi twagala hadithi nenyonyola aya eyo ala fahmi sahaba ngene basahaba bategerewo bati awo katula mukujjanjaba bidaa asitawali bidaa ewona nga tukutte ekkubi eryo biyitibwa alkitabu wassunna ala fahmi sahaba byemisingi gyetufumbulirako bidaati si zonna nga tetufugeyani agireese oba dokita oba seeka oba ni oba ni bannange ffe twalekerwa qur'ani na hadithi Allah yatukwasa qur'ani na ulya hadithi eno mu hadithi emu mpaka yatugamba ulira yatuga nti utitu lqur'ana wa mithlahu maa nze naweebwa qur'ani n'ekigifaanagana kale nsaba abakkirize tubenga tuteredde mu layini emu nga ekibuuzo kino bwe tubuuzibwa nti aba nabbi Isa Allah yabawaaki injiiri fe Allah yatuwaaki siwulira Qur'ani na hadithi omutonzi alina ekigendeeyo kubanga eno yekumu makulu gwe mulembe ogusembayo kati security yabwe yalina kuba gulugulu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun nze nzisiza Qur'an ate nze njogikuuma ate birani yabisa Allah lwaki yabikuuma yamanya nti betemporary kati Allah wekitiibwa ng'amanyi batugamba nti anzala sunna kama anzala alquran nga bwe yassa Qur'an era bwe yassa sunna ne hadithi Allah yazissa ulya Qur'an wama yantiqu anil hawa wambaka byayogera si bibye in huwa illa wahyun yuha wabula wabaka Allah yabumuwa sina kwenda bila kuona kali barakallahu fikum bakubuza nti bid'a chichi bid'a chichi ulira eno hadithi kyanukula bulungi nnyo hadithi egamba etya jukira abakatweyungako mu bizibu byetulebeko bid'a munna bid'a abeera mukolimire hadithi eri muslimu ate eno hadithi yagatta ebikolobero bina ombaka nabituuzako kakumweki ebikolobero bina kulubiro kesesi nnya ombaka zisiba mu bokisemu natuuzako kakumwemu yasooka ki yatugamba nti la'ana Allah yakolimira man dhabaha li ghayri llah oyo nasala nga tasala kulwa Allah towakana olwo kitwaliddemu asalira emizimu asalira emisambwa era kitwaliddemu asalira omusingi gw'ennyumba oba asalira akasolya wali okikozeeko oli mukolimire illa antatuuba okujjaku nga wenenyeza ali yabisomesa nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yokuba birabidi mukyatandika
oba dhabaha li ghayri llah oba man ghayra manara kale yatandikala kati oda kale baseka bajajezi jubiza naye nga mu byo yabigera ekyo ega nti la'ana Allahu Allah yakolimira man oyenna dhabaha asara li ghayri llah ulira wala'ana Allahu era Allah yakolimira man oyo yenna la'ana walidayhi akolimira bakadde be era mu hadithi emu basaba bambuuza omuntu ayinza okukolimira bakadde be gweza okukolimira taatawo oba maamawo omubaka nakisomesa yagamba nti yasubbu rajulu aba rajuli omusajja agenda n'avuma taata wa munne fayasubba rajulu aba omusajja n'avuma taata w'ono kubombya n'akolimidde kubombya n'akolimidde mukadde abasajja abantu bali babiri katugeze ono n'ono kati yasubbu rajulu aba rajuli ono agenda n'avuma taata w'ono uli omubaka bwasomesa fayasubbu rajulu aba kati ono n'avuma taata w'ono kubombya n'akolimidde taata wo gamba ono la'ana Allahu rajula Allah yakolimira omuntu la'ana walidayhi akolimira bakadde la'ana Allah yakolimira wa la'ana Allah era Allah yakolimira man oyo yenna ghayyara manara al-ard akyusakyusa empanyi z'ettaka ulira wala'ana Allah era Allah yakolimira man oyo yenna awa muhaditha ayamba ku munabbida amuyambako atya omubaka ekireka nga kiri openi kakibimu kutwalako ku bodaboda katugeze na bodaboda yo taatawo nagamba ntwalako ekibuli obikula bakyanguyi tuba taatawa okololi gamba ngaomutwala naye kamala ayatula ngenda ku madda ga mbogo n'omala ogisamba siwulira n'omutwala kuba kisooka bwoli musalafu tobeerayo n'omudropingayo n'ogenda ku mirimu ogenda ku stage yo yogera ku oyo waboda oli mukolimire lwaki oyambye ku munabbida mu kutambuza bidaa ye ekyo nyina ensobola kikyongeddeko sigandi munabbida tumuyamba n'omukafu tumuyamba wabula mu kutambuza katugeze abazikiri kalenge base bakalangatana n'emigugu gyabwe ne bajja wano ne babuuza abakulembera omuzikiti guno ne babasaba kuba beegonza se paka tupakingeko wano only 3 days olabodi katugeze chairman nakubira imam nakubira muwalika ne babakkiriza yogera ku bakakiiko abo bakolimire lwaki bayamba abazikiri kalenge ne babawa obudamu ebintu nga byagala bizikire ate bo bapika mu pisi katugeze omuyiri nasalira ano aswe balina olulimi olumatiza olumwana akwata omuzinda fina olukungana egindi emizinda gyasokitegere kyekidirira naye kati sikyabalaba abaseka banyigire okusomesa naye olise emabegakawo ayinza okuba onaabiriwa yogera ku mbeera eyo no nedda whatever hadithi kitegezi eno hadithi nayogera ku munabbida wona yogera ku ayamba
kakati nomala okwata sente zo nomuweerezaayo nga nyasoloza omuyiri ne bwe kiba 10 gw'oli bukolimire. Ekibuuzo tekwakyanokodde wamma bw'aba ng'ayambako mukolimire ate olwo mwenabbiga ono kiba kitegeeza nti ate ye aba mukolimire square D abeera mukolimire cube D. Kanisa naona kubira akasimu edwa ya mama oya tugenda kusoma olwaleero ate baseeka bandi abadde niyo mukire tegumala okwe kamperezeeyo akasawo k'omukire ne bwerezayo ennyanja ensi obeera mukolimire ate taatawo oli asome ali mu kutegeka edduwo ate aba mukolimire cube D. وليوم حديث عندنا وما قالت إن الله لازم الله احتجب التوبة عن صاحب بدعة حتى يدع بدعته. الله يتيك وجهي كتوبة يوم بدعة فكم رجع بدعة كيرس. بنا بجلس وبتوم أكفنا أنسى توف كتبوا ذي شنابا بدعة كيرس. ما تيجا ما تنا حديث جاء ولين بدعة كيرس. حديث يا عرباب ابن سارية. Kale mpanvuko nenge erimu ekigambo kino kye tuba kituukirako. Basaba batuko mugamba nti ya Rasulallah fakaannaha maw'idatun muwadda. Speech ya leero, kutuba ya leero, lekki ya leero gyotuwadde olabego onotera okufa. Fa awusina tetuleka mu bbanga baako byetukuutira byetunenyezaako ng'ofudde. Wulira omubaka yabalagira ki? Yatukuutira ki? Yatukuutira ebyobugagga bina bye tuba twekwatako okuva lwe yafa yatulekera bina okusinzira kuleka nkugireyo kimu. Yatuga nti fa innahu mbakakasa man ya'ish minkum aliwangaala mumwe fasayara ikhtilafan kathira ajja kulaba enjawukana nyingi. Musiraamu abamu basoma mawulidi ate abalala nibo musibamu bwosibamu omugobaidi otuuka ekibuti onabukutula ogwakawo mbuzi ezo sinjawukana abamu basala ebirevu ate abalala takwatako. Omulala yasalingako busanirizi ate omulala akala katafesi ne bageya pita. Ezo sinjawukana. Abasiraamu abamu basoma Bayibuli. Yasoma Kurani Bayibuli. Ate abalala balaba ekyo kive. Eyo bida ndimu abo abala nti ebida. Ate abalala balaba sunna. N'omusawo obujulizi nasooka apalapalanya n'ogwa museeka banabato ekyo beta bujulizi. Abasiraamu abamu engoye zaabwe ensira. Ate abalala ziringa za batamirivu. Ezo sinjawukana. Abamu basoma mawuledi, abamu basoma baga ennyimbi, abalala tebalya. Fa innahu man ya'ish minkum aliwangaala mumwe fasayara ikhtilafan kathira ajja kulaba enjawukana nyingi nnyo. Ko nabbi waffe oli amagezi ge yatuga nti fa alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Kuno mpaka mwaze tusomesa bid'a kiki. Gwe kasite wamanya nti kyokola. Omupaka wa Allah takiina mu mukono. Ate gamba abana nabo tebakiina mu mukono. Tebakikolangako, tebakisomesangako, omubaka takikolangako, abaana tebakikolangako, tebakisomesangako,
totawaananga kubuuza seeka yenna nti eno bid'a eba bid'a tukola bya Abubaka nabyomuku olwa hadithi ya Irbad ibn Sariya. Ate mubana mu hadithi ate yasokola abali yatugamba nti iqtadu billadhaini min ba'di, bwemulabanga nfudde mbalekedde bano babiri bembanga mugoberera. Fa ashara nasonga ala Abi Bakar wa Abubakar wa Umar ne Umar. Osooti jani kibida akyo kibida akye sikiri kalenge dawaza Bible mauledi tulage bwana basatu nga bakikola olemeddwa nga tukwatula kyeyo bida. Sekagundi yatugamba ombaka tamusongangako ombaka tasonganga kusenga gundi yasongaku siwulira kubabiri yatuga ati iqtadu billadhaini min ba'di fa ashara ila Abi Bakar wa Umar. Era mu hadithi endala yabasongako ate mu ngeri eyewuunyisa. Lwaki? Kale mu hadithi eno mpanvuko ombaka alina bye yali anyumya ne birabikiramu ebigambo ebyewuunyisa kubanga byalimu omubaka yasomesa mu hadithi eyo ebigambo ebiraga nti ente yayogera n'emboozi yayogera omubaka n'agyogera. Basahaba ne bamubuuza baqaratun tatakallamu, ente eyogera? Bakyababuuza basahaba babuuza nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam. Allah ulebyekyaligo kakati omubaka mubaka kasanti ente eyogera tiyekireka bwatyo nti ye bamuuza ente eyogera tiyagamba nti ye. Omwebyekyalikola yagamba nti ana nze gomulabo uminu bihi, nkikkiriza ekyaki siwulira ekyente nzikiriza nti ente eyogera. Wa Abubakar ulira wa Abubakar ne Abubakar naye akkiriza nti ente eyogera. Wa Umaru ne Umaru akkiriza nti ente eyogera. Ayogera abanene babeko siwulira. Eyalikotinga hadithi eno yatugamba walam yakuna hadiraini hina dhalik. Omubaka weyayogerere Abubakar tiyaliwo ne Umaru tiyaliwo. Abubakar ne Umaru tebaliwo. Niyo omubaka yalinga alaga nti okulaga nti ensonga eno nsiwulira nywevu. Yabanonoozaayo n'abasikayo n'abateeka masala gato. Babagezi abalina kye bayigawo. Bid'a kyeki? Yegwe teweewuunya omubaka bye yasalawo okuwasa mu basahaba be. Olaba we yalumbewa ewa Abubakar n'akolaki n'awasayo mama fayitibwa siwulira Aisha. Era n'alumba n'omunene Umaru n'awasaayo
bid'a kyeki waliwo omumanyi ayitibwa Sa'id ibn Jubayr. Uliya bigambo yatusomesa nga nebijja bulungi bid'a kyeki yatugamba ma la ya'rifuhu al-badriyun falaysa min ad-din. Buli bannabadiri kye batamanyi omanyi bid'a. Bannabadiri be balo gamba abali mu lutalo lwe kubanga basaba balimu amadaala bwatyo Allah yabapanga nga balimu amadaala kale basiŋŋana. Waliwo eddaala ly'abano gamba abana abate mazima wanvu bana abana ate mu bana nemujamba ate bana ababiri. Subhanallah. ate nokubabiri Abubakari ate ye mute Abubakari radiyallahu anhu. Kati waliwo kirasi y'abasahaba nga eddaala lyabwe lyerino laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Waliwo abali mu bay'a eyali wansi w'omuti ate abo balala kirasi yaabwe ate endala. Ne wabaawo bano batya al-badriyun abali mu lutalo lwe Badiri. Kasoma ati yali ye Badiri nti sahabi gundi yaliyo wa Allah mboka baga nti if'alu ma shi'tum. Abe Badiri mukole bimwagala. Allah yabasonyiwa la'alla Allah tala alaykum faghafara lakum aw kama qala sallallahu alayhi wasallam. Hadithi kama hiyo ngere mabati ningo mboka yinyi yaga nti banjawulo kubasaba bannabo ate abamazzi malala. Kati Sa'id ibn Jubayr mukwata obweyo ayere bid'a zonna mu umma kyekibalo kye yakozesa yesomola gye yatuwa yatuga nti ma la ya'rifuhu al-badriyun falaysa min ad-din. Kastomanya nti ababadiri tebaali basazi babirevu tobuuza seeka yenna kyeno bid'a. Gwobuuza kimu kya ababadiri baali bamukweyesa era nkakasa ina kyowulidde nga kipya kubanga waniwaffe e Uganda abasiraamu bategeera bid'a ya mawuledi na buuda ate okusala ebirevu awakana nakwaba ne ku paasi. Ate kwegamba sheekh kale kankiwerekerezeko ebigambo byabamanyi. Bw'oba osoma ku bitabo waliwo ekitabo ekiyitibwa al-Ibana. Kati ekitabo ekirina sharh eyitibwa sharh al-Ibana. Kati mu kitabo ekyo kyamanya ekitibwa Ibn Battah. Kati Ibn Battah mu kitabo ekyo wulira yatugamba ebigambo bino. Yagamba nti mina al-bid'i ezimu ku bid'a ezikolebwa olwaleero is an yusbila rajulu ye musajja okweyesa. Wulira bannabwino ekitabo kiyitibwa sharh al-Ibana ne peji nali nzikutte lwakuba nzeeratiddemu esimu yange wendeko mu. Wulira sharh al-Ibana waliwo omanyi ekitibwa Imam al-Hadabi. Ekitabo nkyerabidde nabadde byetadde ku simu yange. Kati ate yalumba abasazi babiremu n'abawala ekikyeno giwulira. Yagamba nti halqu lihiyati la yajuzu wa kadhalika ash-sharibu fa innahu muthlatun wa bid'atun. Ani ono gamba Imam al-Hadabi yagamba nti halqu lihiya okusala ebirevu la yajuzu tekiriko mandebo wa kadhalika ash-sharibu n'amasulubu
kyekiri ku masulubu tukendezaako makendeeze hadithi kyeraga qassu sharibi ate ekirevu nokendeeza nokongola nokalakata nokutereeza kirekera Allah kitereeze nga bwakyagala ate Uganda bamanya tababaseekana kutereeza eno kompawundi yo kera kompawundi yo tereeza bino biriko nyiri komanya obukugu Allah byakozesanga atuwa ebirevu kuba nibokwatayo bwoti tolyewaddakooli niba bivaawa nibokalakata kati enkyanga biruma naye nokalakata nga bivaawa kankubuli mfatwa ya Imam al-Hatabi yakati kadhalika sharibu n'amasulubu gakendeeza kosi kakalakata yakati musla ewabigwamu musla feso mojono ekyokubiri wa bid'atun era oba okoze bid'a kyeki katusembyeyo taarifu ya Imam Hudhaifa ibn Yaman yatuwa taarifu chini yanamati kullu ibadatin بالعبادة يونا لم يتعبدها أصحاب محمد لما صابت باجي كراكو فلا تتعبدوا بها تيجي كرانغا بغي جاي دكاتان سبحان الله كنيسة بينو بيولي كده رمضان جنة بوابو محدث من إمام مسلم يجي فلومي يكون كتير مولين أبغى تبانجي توكانا وقت يكون حديثي سنوات الخداعات يؤتمن فيها الصادق يؤتمن فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق حديث يتجازى ويتكلم ويبيض katulokwa mulebe kutulimu abageta bangi sijja kukisa amaseka bangi batusomesa binyuma kati ku topiki y'okusiiba waliwo ahadith oba kyajja kitya lwagano zitusomesa batusomesa zitya lisaimi farahatan umusire jja kutulemesa emyaka emirundi ebiri farahatan inda fitri walunga asiburukuka wa farahatan inda liqa'i rabbi nawali ngasinkanya Allah nebeerabira nti kino ekisoose kiwaddiiru lyobozala ebirevu mu kusiburuka wane essanyu lijjo banedda yinda kuyidde jogala nga buseera wona basanyire neba mukweyesa naye wali nti wa farhatun inda liqa'i rabbi wallahi waliwo bwina alaga nti si komoni si kya buli omu si buli musiibi nga hadithi mu Qur'ani somanga surat Hashr aya y'omusanvu eraga nti si kya buli omu lwakuba sigenda gisoma mu hadithi bulire mu hadithi omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam Imam Muslim ajina yatugamba nti wa Ramadan ila Ramadan ne Ramadan paka ku Ramadan mukaffirat lima bainahun kisanyisa amazambi idha jitunibalka inijitunibatil kaba'ir singo omuddu ono yewala amazambi amanene wewala amazambi amanene amatono nga Allah nga gakusanyuwa ate bwebikira mu manene nga kulikira amazambi amanene ngaki ng'okubba ng'okugeya ng'okulya embizzi ng'okunywa omwenge ng'okusala ebirevu ng'okweyesa engoye okweyesa engoye mazambi manene n'okusala ebirevu bannabwino ngani nga Imamu Nawawi mu kitabo ekiyitibwa Rawdatu Talibin yatugamba atya yatugamba nti faman qarafa kabira omuntu n'amala akola ezambi eddene walaw wahidatan kalibe limu bweriti kahalqi lihya ng'okusala ebirevu aw isbali thiyabi oba okweyesa engoye fasaqa abafuuse fasiku wani na hadithi simanyi lwaki tiyatusomebwa ateze ekyenyi abasaza okwejusiza mu kabbuli ate nga ntufunye Imam Muslim ajina ne Imam Bukhari mpaka yatugamba atya yatugamba nti asiyamu junna okusiiba ngabo kati ekibuuzo ne kijja mpaka ali ategeeza ki
waliwo mmanyi ayitibwa Ibn Ashura mu kitabo ekiyitibwa Maqasid ash-Shari'ati fi siyami ku peji eyokuna yakyogerako bwati yatuga nti wa qawluhu as-siyamu junna ngabo ganje okusiiba ngabo yali ategeeza nti dar'un waqiyatun min al-ithmi fi dunya ngabo etaasa omusiibi amazambi nga kano gakusalabirivu gakweyesa kuno ku nsi wa minan naari ate ngegenda kutaasa n'omusiibi oyo mu muliro fil akhira olunaku lwa qiyama. Waliwo omumanyi ayitibwa Ibn Athiri mu kitabo ekiyitibwa An-Nihaya fi tarhib al-hadithi yagamba nti lan yanmu wal khayru illa bitarki ash-sharri kazar'i alladhi la yazku illa biizalati ad-dakhli. Byetukola ibada zaffe Allah tajazirabawo nga tuzipakira mwaganankani nga gakusala biriva gakweyesa. Kazar'i nga bwolaba ebirime la yazku tebibala tebinyirira bulungi illa biizalati ad-dakhli okujjako ng'obikotte bamugezi okusiiba kwokukoole okujjamu ssere n'olumbugu nedda kukoole okujjamu gabbida akisinga okusala ebirevu ng'okweyesa engoye bayitawuba asembayo yono. Waliwo ekitabo kiyitibwa Mawsu'atul Hatibi kiyitibwa Mawsu'atul Hutabi wa Durus Ramadaniya bulimu ebigambo bino. Fasawmul haqiqi okusiiba okwaddala amakulu nga nyirigo yakukoola from kolongotozi yaga nti kuba sawmul jawarihi okubanga ebiyungo byonna bisiiba anil athami amazambi wa sawmul batani nolukulu bisiiba anil taami wa sharabi. Fakama anna taama ulira kino ulya fatuwenu fakama anna taama wa sharaba yaqta'u nga bwolaba nti okulya n'okunywa kusazisaamu okusiiba fakadhalika al-atham nebwekiti amazambi gano gakusala birevu gano gakweyesa taqta'u thawaba gakuutizaamu empeera muki mu kusiiba nekiwunzikirawa kale biwanvoko naye baseeka bali binnyonnyola bajja binnyonnyola kisoboka okubanga okusiiba ku kutuufu naye nga tekulimu mpeera sikiwulirangako olwaliro kiwulidde nga kaluma si yakyogera bwola bamanyi abanene n'abalala bategese olwako obudde bugambye okusiiba kutuufu naye nga ku mpeera maniyanede mye simply because wateekamu gabolongotozi nga ki ng'okusala ebirevu ng'okweyesa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasallallahu alaikum nikabe alaikum nakasali waliwo ekibuuzo kino yakitawo kyakulolumako ekibuuzo kino abuuza embi ezimera mu feeshi ne mu bulago ne waggulu w'omuntu zikirizibwa okuzisa nga nzisa kalevu serakategeeza kale zino ezibeerawo nenkola ka design nezaawo nawe zisa kalevu nenkola ka design zikirizibwa enviiri ezimera mu feeshi ne mu bulago ne waggulu ku muntu enviiri ezimera mu feesi ne mu bulago ekisoose kirevu ezimera mu feesi kirevu ompulira ezimera mu bulago si kirevu siri mu Luganda wobona ndi mulwalago kiyitibwa addihiya lwaki kyekyalabikira mu hadithi mpaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam khaliful mushrikin mwawakane ku bashiriki bapita bali kulambi tukole tutya yagamba kufiira yaga nti a'fu luha ebire mubireke wa ahfu shawariba mukedezenga ku masuluku makati ekigambo kyakwesa nti al-luha
oyo plural sunjula abeera al-lihiyatu. Simanyi mpuli kati amanyi baffe batuyamba ne batusomesa al-lihiyatu kyeki, ebigambo bino byebatuwa balaga nti al-lihiya sha'ru dhaqani wal khattaini, zenviiri ezimera ku kalevu ne ku matama, nekitegeeza nti ezimera mu feesi ne kalevu, ekyo kirevu, ekyo lihiya. Kino lihiya, eyo lihiya, eno lihiya. Simanyi mpulira. Nekitegeeza nti amateeka g'Obusiraamu galaga kukireka, bino bireke, bino tokendeeza, tokomola, tokombola, bireke. Kati ate ebeera mu bulago, kakati ebeera mu bulago si kirevu, nekitegeeza ki? Oliwo ddembe, oba obikalakata, oba okongola, oba okendeezaako, juzaawo naawe kabadde mudalasi gamba oba obireka. Kati nga nze olaba nze nabireka lwansonga bbiri. Ekisooka kiri halali bikalakatayo, era nali bikalakata edda nakyali muvubuka. Seka Dawuda yakimanya. Naye bwe nsembeera ku bwino naye ndaba abasiraamu bangi aye naawe ojja balaba yeefuula akalakata bino okakana ng'atwaliddemuko ne atwaliddemuko eno akantuntu eno yeekuba akalakata ebyomubulago. Nyinza okugamba nti simulabangako akalakata ebyomubulago byokka okujja kasooka enebeera musina kala abasiraamu limenga bana abasinga yeefuula bya bulago kalakata katwaliddemuko neŋŋamba okutambulira ku bunkenke okwo zikanziriki. Ekyokubiri nagamba nze ndi musomesa, bwe naakalakata ebyomubulago kisoboka omusiraamu n'ankoppako kino ate ye naakalakata eno neŋŋamba sirina budde bugenda kunyumira buli kaseera mu bantu bage baneze kalakasa ebyamubulago zikutte ku byeno bino mubireke. Neŋŋamba olwokuba sijja kufuna budde kugenda nyinyola buli omu neŋŋanze kambireke. Oli waddembe obikalakata, oli waddembe obireka. Olabira kuleetera obuzibu, bireke. Tolina kyojja kuba. Nze Adamu eka gyali emyaka 3 simu ekitegeero. Ekitegeeza nti siri mubi, situnula bumbi. Nzikirizibwa okusalira kusisa wansi ku agambye tokkirizibwa. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لك.